Sitoowa ezizimbiddwa buli emu ebalirwamu obukadde 115 nga Zaakuyamba Abalimi mu disitulikiti okuli Bugiri, Paris ne Kiboko. Zizimbiddwa ab'ekibiina kya Veeko East Africa nga bawadde ensimbi ennyingi olwo ebibiina by'abalimi buli kimu ne kiwa ensimbi zisoba mu bukadde 5. Mu kugulawo sitoowa zino mu nkolagana y'emirimu mu Veeko East Africa, Toopista Kevin Yakoya ategeeza nti ekigendererwa kyabwe kwe kulaba nga abantu balina emmere emala kwe basobola okulya n'okufissaawo ey'okutuna ekinamayamba okwegubako obwavu. When you bulk and you have 10 tons or 20 tons, you can sit and negotiate with the wholesaler and get a good price. Mweyongera okuleeta materials, mujja kuba mukola business, ate mufune ssente mugaziye sitoowa ebeere nnene. Sitoowa zino zaakuterekebwangamu kasooli, ebinyeebwa ne muwogo mu bbanga lya myezi 3. Abalimi basanyukira sitoowa zino nga bagamba nti ebintu byabwe ebinaaba bikungulwa tebikyaddamu kuliibwa buwuka. Oyo kasooli ajja kubeera ddala wange n'abalimi abasinga ba kasooli. Omwegassi talina kubeera nga atatali mwegassi. Gw'olina okuba nga tolinawo ekyenjawulo, ng'olina kwesingako ku banno. Ate abavubi ku mwalo kwega abagobye akulira eby'obuvubi Makini Edward Sembalirwa nga bamulumiriza okuvaako endooliito eziri ku mwalo guno. Oyo Sembalirwa yaleeta ebyo. Bizinensi yange abasajja b'omwami oyo bamugamba ky'oggalawo odduka ogende balwana naye ku luggi nga baagala okunywa ebintu byange. Guno mulundi gwadde ogenda kuwanga akubira okuwamba obuyinza bwa DMU. Abavubi balumiriza Sembalirwa mu vyegiri ku bukulembeze ku mwalo nga yagala aseeka abantu be bo kye batajja kukkiriza singa tagoberera amateeka. Sembalirwa biveeko ebyeggaba biveeko. Abe mugezi akole emirimu emirala atazze ku birala kubikwatagana ku nkundi ku byakatale ebirala n'ekitibwa wano. Mu lukiiko luyitiddwa Meeya w'e Makindi Ian Clark Sembalirwa asazeewo okusirika era nga Clark wategeereza abavubi nga batakyagala nkalina ku mwalo guno n'abalagira okwerondamu obukiiko bantu basatu baddukanye emirimu. Decent Seguja yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.